bali batuwadde mu holiday. Taata nampita mu nnyumba n'aŋŋamba nti wasika ebintu. Ne mugamba ye ku ssomero babituyigiriza okukola ki? Okubisika. Kati n'agamba kale njagala biraga ekyo. N'agamba gwe mu abasajja temukkirizibwa kukola ki? Kulaba baana bawala. Ne mugamba ate n'ekya taata gwa nzaala. Sisobola kukola ki? Kukkiriza gondabe kubanga gwa nzaala. N'aŋŋamba ndabika okuba nkuza akamanyiiro kazze waki? Waggulu. Nenkola ki? Ekiro twali tuli mu kulya ssapa. Akase muwala we akaboozi akatambi ako ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okuwuliraba oba okuwuliriza obukodyo taata bwe yakozesezza okubeera ng'akaka muwala we akaboozi. Ono nno teyakikola mulundi gumu, yatandika okubeera ng'akikola emirundi egy'omuddiringano. Ye lwaki mbeera mbyogereramu? Actually kankuwe story eno okuva gyetandikira paka gyeggwera naye nga sinabeera nga ngikuwa bambi. Kankusaba subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates naddala ngazi. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulomberedduwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Nenkola ki? Ekiro twali tuli mu kulya ssapa. N'atuuka n'aŋŋamba jangu oba olina bye njagala okukugamba. Kati n'akola ki? N'aŋŋamba kati njagala kulaba oba wasika ebintu. N'ensooka neŋŋaana. N'akwata akagoye n'ansiba ku mumwa. Bwe nayimirira bwe nti n'ansikamu empale n'ankwatako. Wano omukulu we yatandikira okukifuula ekya bulijjo. Enkeera waliwo nali ndi mukooza ngoye kuba nze alina okukola emirimu gy'ewaka kuba nze mukulu. Nali ndi mukooza ngoye. Kati n'agamba baganda bange mugende eri, tulina ennyumba bbiri, mugende eri ku nnyumba empya mukole ki? Mupange bulooka kubanga wansi ziri mu kwonoonekerawo. Kati ne bagenda nali nkyawuza n'ampita n'aŋŋamba jangu mu nnyumba bampadde eddagala lino ly'ogenda okukozesa okukola ki? Okusika. Ne mugamba nze ebintu mbikolera ku ssomero. N'akola ki? N'aŋŋamba kwata lino eddagala njagala olikozese nga ndaba. Ne mugamba ngenda likozesa mu buliri nga neebase oba nja likolera ku ssomero. Olwamala n'aŋŋamba yingira obuliri bwange n'ampa ekigoye neesiimuule ku biki? Ku magulu naye ntobye. Ne mugamba nze siyingira mu buliri bwe okuba nze sikkirizibwayo. N'agamba n'akwata ejjambiya n'aŋŋamba geza oddemu oyogere ekigambo n'ekimu ojja kumbi oba sinza kuzaala. N'esooka n'enzirawo n'enkaaba. N'ankwata n'anteeka mu buliri bwe n'anneebakako. Olwamala yanneebakako n'empoggana n'anneesonyiwa. N'ensooka n'entandika omuyembezo ne mugatta ngenda kuwaabira n'aŋŋamba ogeza n'oyogera ekigambo n'ekimu ojja kumbi oba sinza kuzaala. Kuva nno natandikirangaawo okunneebakako. Bwe yanneebakako omulundi ogwasooka. Omwana ono anyumya nti yafuna embuto 7 wabula nga zonna kitaawe amugulira obuweke obuziggyamu. Omulundi ogwasooka teyaŋŋamba nti ndi lubuto. N'ampa emirandira gy'amapaapaali ngaaye n'ampa ne gundi amajaani ga Rwenzori saketi 2 nga ziri ku kikopo kya caayi amazzi nga temuli sukaali. Nagenda olaba nga nvaamu omusaayi gw'ebitole nga mungi. Ne ŋŋamba olubuto lwe lwavuddemu.